Ebimu ku bikangabwa ebibaddewo mu nsi yattu Uganda mu nsiike ya Kadongo Kamu kwe kwali okufa kwa Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde kubanga bangi baali bategedde nti Livingstone Kasozi yakagenda era buli gwe baabuuliranga oba yawuliranga eggulire nti Herman afudde ng'agamba nedda obubiddwa oba okyali mu nkikwe eya Livingstone Kasozi. Okusinziira ku bayimbi abaaliwo obudde obwo bagamba ekya Livingstone Kasozi kyo twali twakimanya ne twekyetegekera nti obudde bwonna agenda naye okufa kwa Herman kwatukubwa enkikwe. Kale muntu wange programu eno w'ogisanga nga eyina kyekugasseeko nsaba ompe ka follow nsaba ompe ka subscription emboozi eno gyongereyo era commentinga kati gwe eyeetaaga bino ebya Kadongo Kamu osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa vula stage oluyimba weweesitula nduteerako 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15 enkola ekusingira obwangu gye tukozesa oyagala bivulumaziika ne documentaries naawe osobola okuntuukirira olina by'oyagala okubanguka mu Kadongo Kamu osobola okujja n'ontuukirira. Ngenda nenfuna waka pikipiki wali nengende era nsanze yusemmango nze kugangenze nga tewalira musawo tewali nga wasibe mu mochari ninsanga yusemmango tukaawo nasina kyengenda kukola nintunulira abantu bemmanyi ko nga sina bwemmanyi bonna bantu bazze kulaba bulabi basudde kati nga tebwe tuuse ne bakanti kafeero mpita nga ate babaza okuga nti kafeero anyudde obutwa kakati obuzibu Ssemambo yakoze Ssemambo naye abadde gunga bamuvulidde bulisawo nga 2 ez'ekiro era nze kati webagenda olukiiko lwa saamusamu konze bane kifaaba mwate nga noonya kikasule singa kakati yebuulira ne Ssemambo naye akubye gafula nga tamanyi kituufu naye nze ebirango by'obibadde bituufu neŋŋamba eddwaliro ekituufu yenzizemu okuwalwa kwayo abadde byakubaba obudde obadde kumakya nnyo wetutegedde nobulamu buli mu kirofu tegunagira kitunagwaera ku keesi emala ogula keesi Tattoo Collections tuliwo ku lw'endabika ennungi ogenda mu ofiisi olina mbaga oba owujjaddemu ewaka tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna office dresses, chief pants, party dresses ne casual ate mu abambazi b'empale oyagala blouse sikaati nammwe tetubeerabidde tulina blazers ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Tattoo Collections tulina ebyokwebikka ng'amasuuka duvet covers zitawel throw-ons n'ebirala bingi ate mu abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings oyagala kutereeza ku mubiri gwo tulina supplements ez'enjawulo nga collagens fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center room number A09 emabega wa Housing Finance Bank okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections, find your style, find your comfort.
kale nno olunaku olwaleero nkuleetedde abamu ku bayimbi ba Kadongo Kamu abaaliwo ebiseera ebyo nga boogera ku kufa kwa Ssaalongo Hamad Ssemakula Basudde nawa buli omu we kwamusanga. Nzivudde eno mateeti ngenda Kampala nzimaze wiiki nga ate ndiwulidde kukoga ku makyenyi waliwo abakazi bempudde nga banyuma naye bwe mpudde Land Cruiser bazigimanyi konza bandowooza basudde mulala nembivwako naye ngenza okujja ku mawulire nze ntuuse saawa olwemu n'ekitundu mu tawuni wanaeyo mateeti gye twasudde kati nga maze wiiki namaliro sijjako Kampala ndabe nenkeera nnyo nze ndi mu mmotoka ngenda Kampala mukamunye manyi nze ntula mu bikosita mukamunye obwo omutya kati n'ekikosita nsanzewo kikalinga byonna bifaanakantule mukano nyangu wentuuke akati nengifunda tubaddemu abantu bana ng'omusajja ng'andi abanyini muweddewo kasi nga ndowooza nti ali ku byakasozi ne mugwanji yetwali bameka nagamba nti basudde atukubye walayo ne mugwanji basudde tundu bwesudde wafu kunza ate abadde jjo nawulidde pulogulaamu zi ng'alanga ne mukaaga kati ekyo kyennakomyeko okumanya basudde kati omusajja bwangandi basudde atukoze bubi nemubuuza abakozi eki kyafudde kunza afudde ate basudde nemugaa nti goyogera byaddi tibasudde nti omulambo guli mu ggwanika Masaka wali ffe twavuddeyo dda nemugamba nti tibasudde nga kiki kyakisigino katyamumotoka nengwamu ate omusujja nerunziramu nnyo kubanga kimbadde sikye kati nenyambuka ate ngenza okujjukira nga ndi eri nga sinema hall kati nensooka nyingiramu awo senyamba mbadde nirikuminawo ate kati apozi obunda ate kati nengenda nenfunawo akapikipiki wali nengenda era nsanziyuse emmangu nze kuga ngenze nga tiwolina musawo tiwoli nga wasibe mumocha ninsanga yuse emmangu tukaawo nga sina kyengenda kukola nintunuulira abantu bemmanyiniko nga sina bwemmanyi bonna bantu bazze kulaba bulabi basudde kati nga tebe betuuse ne bagaa nti Kafeero bampita ng'ate bamaze okugaa nti Kafeero anyudde obutwa kugane ebintu nga sibitegere naye kati kinyambi kukulaba bulungi tutandika okuvuga ku bya dokita n'omwami jjajja wabasudde bali ku administration e Masaka naye nga tamumanyi bulungi naye nga yandabye tutandika okubigulako netunoonya dokita nekujjayo nekujjayo ekirungi mwami batabuze muntu teekamu kakati ate ffe ekibyogamba waredi tatumatiza kubaffe atugaa nti omulambo guli mu kakati obuzibu semambo yakoze semambo naye abadde gunga bamubuulirisawo nga 10 ez'ekiro era nze kati webagaa nti olukiiko lwa saamusamu konzi bane kifo abamu ate nga noonya kikasule singa kakati yebuulira ne semambo naye akubye gafula nga tamanyi kituufu naye nze ebirango by'okuba bibadde bituufu neŋŋamba eddwaliro ekituufu byenzizemu okuwalwa kuba bibadde byakupapa oba budde bubadde ku makya nnyo ate kati ffe tumanyemu wetutegedde n'obulamu buli mu kirofu tegunagira ki tegunagwayita ku keesi emala ogula keesi nokatujjeemu kakati nze ate nze ngenze newabukedde kale muntu wange programu eteekebwamu ssente aba Tattoo Corrections. Tattoo Corrections esangibwa ku Ntinda Shopping Center. Ntinda Shopping Center emabega wa Housing Finance Bank. Edduuka liri A09 yeyo Tattoo Corrections. Bayina ebyokwewunda by'abakyala byonna. Bayina engoye ez'abakyala, bayina empale, ebiteeteeyi n'ebintu ebirala. Oyagala jacket, oyagala jumpers, mwe abaagala eby'omu kisenge by'ebyokwebika nabyo osobola okubisanga. Abaagala okugejja n'okukogga ezi fat burners, collagens nazo weeziri, zi multivitamins osobola okuzisangaawo. Kati abagenda ku mikolo ku mbaga nawe agenda okubeera nga just kunyumamuko bunyumi, engato weeziri ez'abakyala mu bikula byonna mu sizes zonna kosa n'ensawo. Genda awo obeere nga owagira. Kijja kunkola bulungi singa nga mwerekereza ne muwagirako ku bantu bano abatuwagira. Then gwe omulala osobola okugenda ku New Subs Fashions. New Subs Fashions esangibwa ku Wilson Street
ntambula ng'ova ku New Pioneer Mall oda ku Alwat Park hisa Wilson 1 Health Link Pharmacy kati Health Link Pharmacy wekoma yambuka amadaala edduuka eryo liri ku mukono gwo ogwa ddyo yeyo New Subs Fashions engoye za Christmas bazirese zatuuse dda Hajati yatuuse yakomyewo okuva mu mawanga ag'abambazi ebyokwambala babituleetedde oyinza okukkirira wali ku Ham Shopping Grounds edduuka liri 252 ku Block D ye Ama's Closet for Tops and More nawo osobola okufunawo engoye ez'abakyala naddala mwe abawala oli munnaye emyaka bakugamba nti oziridde naye munange eddagala eriyinza okuzza obujja osobola okugenda ku Ama's Closet for Tops and More munange osobole okujja okukomawo bujja kati mwe abaagala okudigida okusanyuka kugenda ku B is a Hotel and Bar basangibwa wali Ensaggo ko B is a Hotel and Bar balina ebyokunywa n'ebyensanyuka ebyenjawulo ebyokulya webiri n'ebisulo webiri security weri togenda kubeerawo nga ate omagamaga nti ate munange obudde bugenze kale nkugamba nti gendaawo ogenda kubeera nga osobola okwefunira ebyo services zoyagala emipiira za Bulaaya zizino ziyindayinda era kilabu ez'amaanyi zikuba buzinne waazo ate munaye zavumbeera munange ziri amu kwekubagiza ziri mu Sole kale bwotyo ogenda kugenda ku B is a Hotel and Bar omupiira kumpi ekibulako kya njawulo nti butabeera wali mu kisaawe naye ekintu oba okirabira ddala nga wekiri tuyina Kikaya College and Vocational School bali wali Bulenga badde ne boarding arts ne sciences twalayo omwana bamubangula ekyenjawulo ku Kikaya College and Vocational School nti IT bamutaddeko nye essira kubanga omwana wa enkya agenda kulya ku IT agenda kulya ku bulimi n'obulunzi webitabeera ebyo agenda kulya ku magezi ge ag'omu mutwe amagezi ag'omu mutwe tagenda kubeera nga ageeyigiriza wabula bano bagenda kubeera nga bagamuteeka mu kale omwana mutwala awo St. Michael Education Center bali Kiwanga Mukono ne Twinex International abo betutambula nabo mujja kunsonyiwa bangi bagamba nti obulango okuba bungi munange bwensobola kubanga buno bwe busobola okunyimirizaawo kale katweyongereyo mu programu eno nsaba munzikirize ntumire ku bantu bano abaagala akadongo kamu waliwo ekintu kye twagunjawo emabegaawo kyekya TikTok live nga abaana abakola enteekateeka zino ez'akadongo kamu twekuŋŋaanya ne tubanga tunyumyamu kwosa n'okukyaza bannaffe era ebintu enteekateeka ziri mu pipeline naye sofa wetuli tuyina bye tubadde tugezaako okukola Muzungu David ku mukutu gwange nkyaza oba nteekawo programu ez'enjawulo ne tubanguka kadongo kamu ne tubanga tutambula era nebaza Mama Africa naye ku mukutu gwe omukyalo oyo ndina ekintu kye nasinga okumwagalako ayagala nnyo obuwangwa bwe n'ennono era mwe abaagala okubeera nga mutegeera obuwangwa n'ennono nga kubanga amaka gagwa mu buwangwa na nnono ogenda wa Mama Africa then waliwo Mr. Winner oyo ye muzukulu wa Matiya Luyima ye Sepi nze mweyitira Sepi Sepi jo banyumidde babadde na ekibakuli kya Sepiriya ne Sejjombwe oluyimba lwa Kisoga lwe lwatuleetedde ebyo waliwo omukyala waliwo Salome yenvuumulo ya Hamani basudde fenno ewaffe tetusosola era wojjanga olina gundi yasinga tukugoberawo wetubeera ali tubeera tuzze mu nnyumba ya kadongo kamu ebyo mubinyumize eyo nga muzze eri twagala kubeera nga tulaga abantu kadongo kamu butya we yanditambudde olunaku lw'eggulo ekiro ekikeseza leero tubadde ku live ya mukyala Mama Africa era nga kubeereddeko ddala abantu ab'enjawulo nga tutambulira ku ki ekisse obufumbo tutambudde ennyimba nga tuzikuba twewuunaganya abantu bawa ebirowoozo so nebaza abantu bonna Taban enteekateeka zino zatandikira wa Taban nga waliwo omuzirambogo Sentamu ye yaleeta ekirowoozo ekyo
ekirowoozo ekyo ne kigenda nga kigulibwa. Nebaza Shifrawa Ibla, weebale nnyo mukyala Gabi. Oritana Mukasa tanaba twegatako kiri awo. Jojo tanaba twegatako naye nga bajja. Waliwo muwala wange Susan Sozi gwe nkuweereza programu eno. Abawagizi ba Hamani Semakula basudde mwenna. Waliwo muto wange mukulu wange ow'entondo Mwami Makumbi. Waliwo mukoddomi wange Kiwanuka Jafar naye abeerako Nsereko Abudu. Ffe waffe teriyo mpalana oba mpalaniraako. Ffe waffe tubeera tuzze kuyiga. Emboozi tebankadde twali naye ku lunaku lwali ekiro kya Sande twali ne olwamukaaga twalina omwami Emboozi tebankadde era abantu banyumirwa nnyo bye twakola ku lunaku olwo. Muzeeyi Celeste Kasule twali tumukyaziza, Musaswangule twali tumukyaziza, Bire Kasodde. Kale enteekateeka ngazi. Gwe buli woolaba ow'akadongo kamu nsaba omugoberere. Togoberera bulwakuba nze njagala muzungu, sigenda kugoberera Wiina, sigenda kugoberera Tabani, sigenda kugoberera. Ate era live zino we tuzibeereko tuinteractinge some the great nkwebaza Nalongo wa Salongo babeerako. Waliwo Fatuma, waliwo Daihad wa omukyalo oyo ali Dubai. Abantu ab'enjawulo, waliwo dance ku Mapeesa, dance workshop e Masaka. Mweyitira kizezengere kyange. Omusajja asinga okunyumira ku TikTok bamuyita dance. Alina ebintu bye yeekolera freestyler. Leero abadde mu kitete nti obulamu buno buwe ekyo version kye bwagala. Sanyusa obulamu bwo. Bwe budde bwokka bw'osobola okubeera nga osanyusa obulamu obwo. Waliwo Mwami Manjika Jegere, waliwo muto wange DJ Abu Selector yakyusiza nti we muwulira ebintu kati wembiweereza ku live byanjawulo na biri ebibaddewo naye kye tubulamu kiri kimu be bantu okubeera nga twefuga nga tuli ku live. Oli waaba ayogera sirika ng'amakeera we gabeera oba institutions gye tubeera oluyimba luba lugenda maaso tukakane. Kale bwe tutyo bantu bange tubakoowoola tubeerayo. Kati waliwo omuntu gwe ngenda okutumirako waliwo mukyala Jalia Zawedde Nanfuka okuva e New York. Waliwo omukyala muyita Mama Jackie naye ali awo New York. Waliwo Mwami Lulese Bonza ali Massachusetts. Waliwo Princess Lex ali awo London. Abantu abo banjagadde nnyo, banjagadde ddala. Mukyala wange mukyala namba ya Harriet Hogamba otya munange Birmingham. Abantu abo banjagadde, njogeraani ndekaani. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Gwe gwesikonyeeko ekyamazima nze yinza okuba nga mpeza mikwano gyange abasukka 2,000 naye olukakasa ne baba nga bakuwandiikidde buwandiikizi manya nti osome 2,000 kiyinza okukubeerera ekizibu. Waliwo Nakitende Majorin naye ndaba ngoberera. Buli kyenteekayo akiraba. Bangi siyinza bamenya ne mbamalayo. Era waliwo Lubega weekyengera agamba ampita muzeeyi munaye ebintu bino sinze mukulu nnyo era sinze azaala Lubega naye akugamba nti mwami muzungu ongaseeko nnyo. Kale bantu bange mbaagaliza olunaku olulungi naye mbasaba ka YouTube channel kange kano mukaagale. Mukaagale. Facebook mungoberere. TikTok nayo mumpe obudde. Ate bambi nange akasente nkeetaaga. Nze situndo wamumbwa, situndo lya kugeza oba okukoza. Nze sirisenga. Nze guno gwe gwange. Kameramani yasinga okunsanyusa. Kameramani nkoze ne deed. Bambi mwana mulenzi oyo akoze omulimu munene. Waliwo abafuna link oyo yabawa link. Kale mubeere bulungi mweraba. Tattoo Collections tuliwo ku lw'endabika ennungi. Ogenda mu ofiisi olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna. Office dresses, chief pants, party dresses, ne casual. Ate mu abambazi b'empale oyagala blouse, sikaati, nammwe tetubeera bidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna, n'engatto. Tattoo Collections tulina ebyokwebikka ng'amasuuka,
duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mmwe abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade, ground floor, shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Ama's Closet, ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China, omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D, mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira, kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. Be Easy Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Yino Chikaya College School. Essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya ddene boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 5 7. Chikaya College School. Education for development.